omwana gwendiga osaanidde Mukama osaanidde omwana gwendiga osaanidde ssebo osaanidde omwana gwendiga Yesu eyatufiirira olina amaanyi omwana gwendiga olina amaanyi oli w'amaanyi omwana gwendiga olina amaanyi oli w'amaanyi omwana gwendiga Yesu eyatufiirira kankwebase kankwebase omwana gwendiga kankwebase kankwebase omwana gwendiga kankwebase kankwebase omwana gwendiga Yesu eyatufiirira kankusinze kankusinze omwana gwendiga kankusinze kankusinze omwana gwendiga kankusinze omwana gwendiga Yesu eyatufiirira oli w'amaanyi oli w'amaanyi omwana gwendiga oli w'amaanyi oli w'amaanyi omwana gwendiga oli w'amaanyi oli w'amaanyi omwana gwendiga Yesu eyatufiirira Hallelujah. Haleluya omwana gwendiga Hallelujah. Haleluya omwana gwendiga Hallelujah. Haleluya omwana gwendiga One more. Yes. To feel in love. Wewa mukama wao sebo wao kabaka. Wewa katonda waffe gwa yatonda eggulu n'ensi kitaawa mukama waffe Yesu Kristo gwabeera omulamu emirembe gyonna manga gwenna gwe gatya gwe gasinza gwe gavuunamira maanyi gaffe kitiibwa kyaffe buyinza bwaffe future yaffe ssuubi lyaffe ddagala lyaffe nga tulwadde looya waffe wakati mu misango maanyi gaffe nga tunafuye ssuubi lyaffe nga tuweddemu essuubi ennanga kwe twekwata omuyaga nga gutabuse n'ekikuŋŋunta n'ekibuyaga n'amayengo osaanidde ssebo ogulumizibwe mukama otendezibwe ssebo bwekitibe ennaku zonna gwe kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo tunaatyanga gwe naagulumizanga gwe nasanga mu gwekitiibwa naye kaakano tukwaniriza makkati gaffe gwe yatwagala bwenkanidaawo ataagaana mwana wo naye n'omuwaayo ku lwaffe ffenna waliwo ky'otalinza kutugabira ng'ogattiddeko oba okugatta ku mwana ogwo wamala tuwa tuwe omwoyo gw'omutukuvu mu kadde kano tuwe ekisa kyo makkati gaffe tuwe okuwonyezebwa eri abo abalwadde tuwe amaanyi eri abo abanafu tuwe amagezi eri abo abageetaaga tuwe ebyokuddamu mukama wange eri abo balina ebibuuzo leeta emirembe emitima gy'abo batalina mirembe onyiga emitima egibenyese ogisibe era onyige amagwa agali ku mitima oyamba abatabuddwa abali mu katyabaga okafuluma bayataasa Danieri wakati mu kinnya ky'empologoma abaako gootaasa gwayataasa Sadraki Mesaki ne Abedunego
wakati mu kikomi ky'omuliro bakogotaasa akabiga kalimu n'akatyabaga kalimu gweyataasa yona wakati mu lubuto lw'empologoma newankubadde nga yali agenzeyo lwa bujeemu naye era wamutaasa bakogotaasa wadde embeera ye eyo yagiyingiramu lwa bujeemu naye mutaasizeeyo muyambireyo bakugo yanukula ebibuuzo yaze nabyo abali wano n'abali eri ku radio abali wano n'abali eri ku tv yogera gye tuli ayi mukama nkusabye ssebo yogera gye tuli nga ba individuals yogera gye tuli ng'ekkanisa yogera gye tuli ng'eggwanga Uganda yogera gye tuli nga continent ya Africa yogera gye tuli tubeerera ekyokuddamu wakati nga amagezi gatwesibye wakati nga tetumanyi kiddako tubeerera ekiddako songa olugalo ewali obununuzi bwaffe ewali okutaasibwa kwaffe data solution wakati mu problem beera musana wakati mu kizikiza mukadde kano baako gwoyamba sewo ettuntu lino eryolwaleero obanga ali wano obanga ali eri ku mpewo gyatuwulira obanga ali mu Uganda obanga ali bweru wa Uganda nkusaba ssebo mubeerera ekyokuddamu era yogera naffe mu dakiika eddako okuyita mu kigambo kyo banga ekigambo kyo kigamba nti gotuma ekigambo kyo n'obawonya n'obasumulula n'obajja ne mu kuzikirira kwabwe baako gotumira ekigambo ku ssaawa eno kimuwonye tumanyi ng'ekigambo kyo bwe kiyita kigambo kyo bwe kijja abalwadde bawona abasibe basumululwa abawambe bateebwa aboonoonyi balokolebwa abalema batambula abazibe bawulira abaggavu b'amatu bawulira abazibe abansi batambula ekigambo kyo leka kibeere ekyokuddamu mu mbeera y'omukazi oyo mu mbeera y'omusajja oyo kireeta omusana wakati mu nzikiza kireeta ebyokuddamu wakati mu kutabulwatabulwa buli omu avaano ng'aga ndi katonda w'eggulu ayatonda eggulu n'ensi kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo ayogedde nange mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe era omulokozi wabeere yaga nti amiina. tulako nga bw'ojjayo bayibuli yo nga bw'obikkula ekitabo bakiyita basekabaka kyakubiri essula ejja kuba yakuna mwena mbalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abali ku mpewo ku TV ne ku radio nammwe mbalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwebala twegattako namwe nawe ali ku social media platform kama waffe bazibwe nnyo musumba Ivan Sebasoma abakadde n'abasumba mbalamusizaako mwena mwebala okujja mu saavisi y'olwaleero mwebala okugisaamu ekitiibwa kama ibazibwe amiina. Basekabaka ekyokubiri essula 4 olusooka. Yesemo Awo omukazi ow'oku bakazi b'abaana b'abannabbi n'ayogerera waggulu eri Erisa ng'ayogera nti omuddu wo baze yafa era omanyi ng'omuddu wo yatyanga Mukama era ow'ebbanja azze okwetewalira abaana bange bombi okuba abaddu. Erisa n'amugamba tinaakukolera ki? Mbuulira olina ki mu nnyumba yo? N'ayogera nti omuzaana wo talina kintu mu nnyumba wabula akasumbi k'amafuta. Awo n'ayogera nti genda weeyazika ebintu ebweru mu banno bonna ebintu ebyereere weeyazika ebingiko awo n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo ottululire mu bintu ebyo byonna otereke ebijjudde. Awo n'ava waali ne yeggalira ye ne batabani be ne bamuleetera ebintu n'attulula. Awo olwatuuka ebintu bwe byajjula n'agamba mutabani we kindeetera nate ekintu. N'amugamba tewakyali nate kintu, amafuta
negakala. Awo najja n'abuulira omusajja wa Katonda n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja lyo ebinaafikkawo bikuliise nga ggwe ne batabani bo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bassebo ne bannyabo, njagala okugabana nammwe obubaka ekyewuunyisa nga mbusoma mu byawandiikibwa bye nali nsomyemu mu maaso gammwe ne mu matu gammwe, naye ate mu ngeri y'enjawulo Katonda yampadde okubikkulirwa okupya mu bigambo ebyo bye twakamala okusoma. Era obubaka buno mbutadde wansi w'omutwe oba giyite theme egamba nti the importance of discovering your potential. Mu Luganda, obukulu bw'okuzuula amaanyi go wegekweese, obusobozi bwo we bwekwese. Simanyi oba oli okirowoozaako nti Katonda tatondangayo muntu yenna nga mundaye talinayo kiri mutaasa. Kantandikidde awo. Simanyi oba oli okirowoozaako nti Katonda tatondangayo muntu yenna nga mundaye temuli maanyi. Ne bw'olaba atalina kyali, ekimufudde atalina kyali, maanyi ge gatanazuula wawegekwese. Tanazuula buzuuzi, ye ekimutaasa bakikwekawa, Katonda yakimuteekawa. Ekyagundi oyo kyandibanga si kyekikyo, ekikyo kyandibanga si kyekyoli, ekitaasa oli kyandibanga si kyekitaasa ono. Buli muntu Katonda yamuwa waayitira, kyenazo okugamba. Kale ekyo kakinakwogera mpulira ninga obubaka amaze obusumulula. Buli omu Katonda yamuwa waakola atya? Waayitira. Olaba ne mu bitonde obutonde ebitali bantu, buli kitonde ogenda okyetegereza nga bakiwa amaanyi gaakyo mu ngeri yaakyo. Buli kitonde ekitasobola kubuuka bakiwa okudduka, ekitasobola kudduka bakiwa okuwuga. Ogenda okanga kino kikola kirala nga nakyo weekiyitira. Buli muntu mundaye mulimu kye bayita potential. Ebyandikwa bye twakamala okusoma bitulaga omukazi ayajje wa nnabbi nga gamwesibye nga abaikampala bakiyita bitaala, ebitaala nga bimukutte, embeera ng'emutaayiza. Mukazi wattu nga tamanyi kiddako. Omukyalo ono okuddirayo akatonotono bye tusomye, yali mukyala wa muweereza. Abakyala babaweereza bali wano mungambeko nti amiina. Ono yali mukyala wa muweereza, naye omuweereza ono nga yafa. Omuweereza ono yaweerezanga nnabbi gwe bayitanga Erisa, oba yali mudinkoni, oba yali amubeera, oba yali bodegaadi. Bayibuli tetugamba yamuweerezanga mu biki, naye yali muweereza wa musajja wa Katonda. Omuweereza ono mu bufunze, inze in my own opinion ayina byataakwata bulungi. Muweereza ono n'atuuka okufa nga famire agirese mu mabanja. Alabika ndowooza byamulema okubalansinga. Alabika ndowooza teyamanya nti bw'oweereza ate ofissaayo akadde n'okola emirimu egigyo eginaabeezaawo famire yo, kubanga abaana bo balina okusoma. Mukyala wo muweereza gwe alina okukola enviiri. Tojja mugamba ndi mukyala muneegumiikiriza engeri gye twayingira obuweereza, kati wadde enviiri zaakutuka zaggwa ku mutwe kasita Mukama akiraba nti yakitukoze yatubonereza. Nedda,
Katonda bamuweereza ate ofisa akadde n'oluka weema kampulira ngamba nti amiina. Ne Pawulo yakusinga okuweereza ate era yafissanga obudde n'aluka weema n'asobola okuyimirizaawo famire ye. Kati kirabika omuweereza ono gwenjogerako yeebyo teyabimanya, ye yalowooza nti bw'oweereza Mukama toddayo kubaako kantu kalala konna kookola. Ng'abantu abamu bwe nawuli mpulidde nga boogera bwe batyo nti bo ba full time, bo tebakola, Mukama yababeezawo yabaliisa. Era omunna mubuuza nti otegeeza fuulu ki? Omanyi fuulu za bika bibiri mu Luzungu, waliwo FOOL ne FUL. Otegeeza eriwa full time kyeyo gy'ogamba? Kama yeebazibwe kubanga bubange waka mulina ebyetaago, mukyala wayagala kukola nviiri, abaana baagala genda ku ssomero, gononga nze ndi buweereza ffe tuliwo nga tuli awo ffe tetukola. Ate nga n'okuwasa wawasa. Kati ate okuwasa okunoonyako kikuveeko bw'oba toyagala kukola, n'okuzaala okuviireko ddala. Olyoka oteeka akakeeka wali mu kasonda ka kyaki, administrator babanga takugobyewo nga weebeerera awo. Va ku bintu ebirala n'okulya kuveeko, kubanga Bayibuli ega nti ataakole n'okulya taakole ng'atya. Munyambe munziremu temunyiigira baweereza bano, mbeegayiridde. Ataakole n'okulya taakole ng'atya. Taalyenga ng'ofuna solo teepu ng'osiba ku mimwa wano bw'oti emimwa ng'ogiteekako solo teepu osumulula nga tugenda kutendereza byokulya ng'obivaako. Anti toyagala kukola n'okwambala oba n'okola otya? Ye tootuwunyirire. Yaani gw'onoonenya nti kyaki tekuwadde sente zigula sabbuuni? Kyaki yagambaho nti bw'onooweerezanga eneekuwanga? Tebampadde sente zigula jirita okusala byenkwawa mu nkwawa? Tootuwunyirire. Ngambira niba akuni nti webala okuweereza. Mungambire gw'omulinaanye mungambire nti webala okuweereza, naye ate weetaaga okuba ng'olina omulimu gw'okola. Kakati abaana bo, abaana ekale obanga mumukuba engalo muzikubire ddala, sinze nzibatumye muzikube mmwe muzitandise. Abaana bo olibaga nti baana bange ekyatulemesa okusoma bintu bya Yesu. Ekyabalemesa okusoma, kyabalemesa okubagulira engoye, mulaba mwabonaabona nnyo, temwafunanga kyakulya, era ntuuse n'okufa, nkoze eddaama eryereere, sina kantu konna ke mbateereddemu, kubanga Yesu yakitukola. Abaana boli bagamba nga ne mu ddaama temuli kalimu. Muluweereza gwe webala okuweereza, naye funayo omulimu ogukole. Ngambako nti amiina. Olw'okubanga ekyo si kye naze okwogerako nkivuddeko, sikulwanga munyiigira, bannayuganda munyiiga mangu. Naye nno wadde abantu babiteekamu okunyiiga, y'ono omuweereza yafa. Yatuuka ekiseera n'akola atya? N'afa nga talina kaalese. Ate nga yali muli w'amabanja. Bani obulamu buno bwakulabula n'abataagala kukola ate beewola. Yali muli waki? Yali ebbanja ku manerenda. Najja afa nga talisasudde, ate nga yasayininga nti sente bwe zitabaawo, bwe sikusasulanga abaana bootwala. Olwafa manerenda ye teyafaayo nti nannyinimu yafudde, yalumba bulumbi. N'agamba akasente weekali oba tewali? Namwandu n'amugamba nti tewali. Naye ndoza naye wamanya ekyatugwako, omwami yafa era twamuziika wali. N'amugamba wa kitalo nnyo maama, amabugo go geegana amataaba, naye ziri ze nabawola zo mbadde nzinonye. Tusobola tusasira ate ng'olaba omwami yafa, manerenda temulina kisa. N'amugamba munnange, bizinesi nze ekisa nyina, naye bizinesi yetakola etya? Yetayina. Bizinesi yange teyina kisa. You either pay me or I'm taking the two sons. Abaana babiri boyina mbatwala. Sejjo nga akazi amaaso ng'aleese n'abaana basiba emiguwa n'ab'empingo nga azze nabo, bagenda bakwata babatunde either mu katale oba abatwale bakole obuddu ku faamu ye paka sente ziriggwayo. Omukazi amagezi ne gamujjira n'agamba manerenda ndi wategedde, tulako wano katebe taata, nindaako male okwogera ne senior pastor. Kamala ogenda okwogera ne senior pastor. Omuweereza bba wange gwe yaweerezanga ye yasavinga nga mulankyawa, kanzirukeyo ngende mugambe. Gamba ne bba nti ng'ayabula. Nga yajja asuukira, yayingirira mulyango gw'eno emiryango
musajja mukama ekiri eka kyessa kinegula tikikyate ow'ebbanja ze ayagala kutwala baana kyati kiki anti kati omuddu wo nayakuweereza nga wano yali bbaawa nga yafa ti aha kakati munaye bwamala okufa yaleka bbanja omusajja yali ase simanyi nakyakukola abaana omusajja abatwala nyamba gwe olina otutaasa kubanga gwe wenyini gwe wamuteeka mu buweereza yaweerezanga wano nga tavaawo kati nyamba gwe oba otuyamba otuwe ku sente z'ebiweebwayo nabbi nayimira namugamba nti nyabo ow'ebbanja akoze atya nti aliko atabuse asaze waya anonye baana namubuuza nti kati nyabo kati obadde oyagala nkuyambe ntya oba njogera byange oba bibaddewo mu bayibuli awo bibaddewo binsomero oba bibaddewo sagala bagende musajja ono yajjira olugezigezi anoonya waganira kuyamba bantu kamafe bazibe sagala mune bandye bwe bakuvuma bavume mu bayibuli tebavuma munze bayinza ogamba musajja yajjira olugezigezi mulaba anoonya obukolyo bwe tatuyamba nga tuli ku kisenge bibaddewo mu bayibuli yo agambe atya Elisa namugamba atya soma nguyangwa naawe webbanja ze mulese waka anonye baana abatwala esente bezitabaawo Elisa namuddamu atya Elisa namugamba nti nakukola ki awo naye kasome ng'okatereeza nakukolera ki mu bufunze kati obadde oteesa otya mbuulira oyagala nkuyambe ntya kani imagine ogendewo omuntu nga musajja wa Katonda ogenze gyali akuyambe ate nendandika kubuuza gwe ansa gwoba ogimuwa ngaalinga gandi kati teesa obadde oyagala kati ekyo nkiyingiremu ntya baawe yali amabanja nti ati yaweerezanga gwe kitegedde yaweerezanga naye saamugambako nti nyamusasulanga era saamugambako nti eri amabanja g'abandi kati obadde oteesa nkole ntya ekyo ekibuuzo ekirawo si kyakusaaga oyinza okuva ne mu kyaki nga bakikubuuziza sikulimba gamba naye bakunende ekyo nga bakigambye gwe nga bwe nkulaba nekyaki ovaamu nve mugambe ndi nga bwe nkulaba ku ntondo zo ku ntondo zo nga bwe nkulaba nekyaki ovaamu nve omusajja nga kati obadde oyagala nkole ntya nze kyendaba sikyambuuza amuge kati sooka mbuli kati ebyebbanja lyo nebbaawo n'abaana bo kati mukulabako mbiyingiramu ntya nkuyambye ntya omukazi n'akanuma bwati amasolo nga ndi Katonda ono musajja wa Katonda gwe njogera naye ate nga bba wange abadde nga aweerezanga naye buli kaseera Katonda wange abasajja ba Katonda bangeri ki bano bwe tulina ku mulembe guno bwati bwayogera alinga atali wa mwoyo ate nga ngenze gyali anyambe mukifo yokukwata mukibo najjayo sente z'ebiweebwayo n'azimpa nengenda ninsasula ebbanja eriri ewaka kati wulira byabuuza ate nga babadde nga babeeranga naye wano nga bagendanga naye mu crusade buli gye bagenda ate kati wulira byabuuza ono yamugamba nti kati obadde oyagala tukole tutya ngalinga mugamba kubanga zino sente za kyaki zolaba tusondasonda wano tetuzaba zikuŋŋanyako okusasula mabanja ga bbaawo kyeyalinga amugamba yalinga mugandi zono ziraba zisonda zisasula amasannyalaze tugulako ettaka tugira ki teziriwo okulabirira ngalinga mugamba bino katubireke n'okubireka sigulwanga munkyayira bwerereka ngende ku birala nkamwafe bazibu ekibuuzo mukiwulire kati oyagala nkuyambe ntya omukazi yali akyalowooza n'amwongerako ekyokubiri awo n'amugamba nti okay nkulaba pulesa zikulinnye kale kanonye engeri gye nkuyamba awo nno kale musajja wa Mukama awo nno kale awo nzizizaamu amaanyi awo nno kale awo waliwo ku bulokolerokola awo kale namugandi kati nyawo nga ngenda okuyamba eka mulinayo ki kimbuliza neiba akune nti olinayo ki eka kibuuze nga tolina nakyo omutyako kuba sigwa okigamba ze ekikutumye muge nti eka olinayo ki ate omukazi yazze bamumagamagere mu nnyumba ya Mukama mu bamagamaga ate onamugamba nti amagemage eka ye wali ekimutaasa wali yampulira ngambeko nti amina amubuuza nti eka omwami yagenze okufa we yafiiridde bw'omagamaga ewaka mu ddiiro ne mu kisenge mulinawo kaki kuba kati kemulina keekabataasa bwe muba temukalina mufudde abaana babatutte bagenda bawedde
olinayo ki mu nnyumba yo? Nyamba okimbuliza abantu nga basatu ngende ku kiddako. Oyo omu, abo babiri, abo basatu, ng'alinga amugamba nti ekikutaasa kiri mu nju yo, tekiri walala, tekiri wa neighbor, kiri mu nju yo. N'omukazi n'ayanguwa n'ayanukula n'agamba tewaliyo kantu, omufu yagenza okufa, teyaleka kantu naaka. N'alizo wano musajja naye badde okujja nawe toli musajja wa Katonda, mazima ng'okujjawo mwagwadde abasumba nga temukyali basumba, nga mutwagala tuli balamu, mutwagala tetulina bizibu, bwe tumala okufuna ebizibu ne mutwefuulira. N'alize nga tewaliyo, eka tewali. Eka tewakola ki? N'omusajja n'adamagandi bw'oba tewali kati owedde. Eka bw'oba tewali kati okoze otya? Kati muwedde. Abaana bagenze baba tutekola buddu. Omukazi agenda okukyogera nti tiwaliyo kantu. Nono ng'agenda omwana okula nti bw'oba tewali kantu kati ofudde. Mukazi kyeyava ajjukira n'amugamba wabula nzijukidde, waliyo akasumbi naye katono, waliyo akasumbi k'amafuta, waliyo akaki, waliyo akasumbi naye katono. Amugamba nti bwe kaba gye kali, it doesn't matter how small it is, as long as it is there. Kati mulokose oba okubira Yesu ngalo ku bazinoge. Bwe kaba tekaliyo muwedde, naye bwe kaba gye kali, it doesn't matter how small it is. Bwe kaba gye kali, akagenda okufuuka entandikwa. Kati mulokose. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bwe kaba gye kali, kagenda kufuuka entandikwa. Bwe kaba gye kali, kati ekyamagero kifunise we kitandikira. Bwe kaba gye kali, you are better off, and you are better than somebody who has got nothing. Why? Because 0 times 1, 0 times 10, 0 times 100, 0 times 1 million. When you have 0, you always get 0. Naye bw'oba okalina kati omaze. Lwaki? Kubanga engeri Katonda gy'akolamu akozesa anointing gye bayita multiplication anointing. Bw'oba olina ky'olina ekyo kyagenda okukubaganyaamu, aki-elasting, akigaziye, akikubaganyeemu, kizaale binne waakyo, obuyambi bwo bubeere nga buvudde awo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gambako nti haleluya. Oyo omukazi gw'olaba, that woman in the Bible, that widow, represents many of us. That woman represents many churches who are saying we have nothing. That woman represents you and me who are saying, I don't know where to start from because I have nothing, or I have very little. That woman represents nations, including Uganda. Wanji, oyo omukazi Bayibuli etugambye nti nabbi n'amugamba nti oba okalina genda eka gwe n'abaana bo musooke mukwatagane. Make a team. Go back home and make a team up with your children. Gendo timinga apo n'abaana bo, obabulire vision, obabulire ekiri mu ddiiro, obabulire kye mugenda okukola, kuba kyenkutuma ogenda okukola, kye mugenda okukola togenda kusobola kikola ng'oli wekka. Genda otuule n'abaana bo, mugenda kikola mwembi, mukikole nabo, olabe bwe mutaave mu mbeera eyo. Genda mukikole nabo. Lekera kukaaba wekka, abaana kye bayingiza emutoka aba wekka.
abaana bayingize mu kwolesebwa okuliwo, abaana bayingize mu kirooto ekiriwo. Bw'oba osiika sumbusa zisiike nabo, bw'oba okola mandaazi gakole nabo, bw'oba okanda nga bakuma omuliro. Wali awulira bye njogera? Genda weggalire n'abaana bo bibayingizeemu. Make a team. Be a team. Work as a team. Genda balire vision weri. Balabulire kyegambye okukola mu kikole mwenna. Gamba nti ekyo kimu. Si kyabawulira, gamba nti ekyo kimu. Number 2, womala babulya vision. Batume naawe ogende. Mugende ku neighborhood wonna mweyazike containers. Mweyazike ebintu. And what does that mean? Awo no waliwo okolokoka. Gamba nimba nti awo waliwo okolokoka awo. Kubanga bakutuma ku neighborhood ogende weyazike ebintu. Nga baneighbor bona wabavuma dda. Bonna badde beyagalirako, bonna temukwatagana, wabakolako dde empalana, toyagala kumanya, obayitako nga tobabuuziza, olina bwe wakolamu empalana, waliwo olaba nga setaani. Kati nze mbuuza, container zaabwe bogenda zeyazika otya? Olaba bw'otuuka kati okutandika okutabagana n'abantu. Guno tuka butusonga ni mama guni jazika ku baafu, waliwo kyenjagala gikosanga n'omubuuza obadde tokyamubuuza. Baba bakutumye genda kutabagana n'abantu. Ekyalo ogenda kukwatagana nakyo kaakati. Kuba nakyo tekikola makulu okubeera n'abalaba abangi. Owaawali temukolagana, owaawali omulaba nga setaani, owaawali ogamba mizimu, owaawali wa ddiini ndala, owaawali tombulira mizimu myere. Gw'oli awo kakazingako oli weka. Kati ate eno vision gye bakutuma wangi erabika yeetaaga okukolagana n'abantu. Eno strategy gye bakuwa erabika weetaaga abantu. Ngambira neighbor akulina nti gundi weetaaga abantu. Ebyo bimuwozaawo zambulo nze nava ku bantu. Kati wadda ku ki? Wadda ku nsolo. Onoosiika kabalagala ensolo zijje zimukuguleko. Onoosiika sumbuusa ensolo zijje zimuguleko. Mulimu ki ogwo gw'okola oguteetaaga bantu? Why do you keep losing people? Lwaki okolera nnyo okufiirwa abantu nga buli kaseera obafiirwa naye nga tofaayo? Lwaki tokitwala ng'ekikulu okutabagana n'abantu bonna? Abantu amu okuddingana nabo weetaaga akagambo kannyukuta 5 zokka bwe ziti bakayita sorry. Nga muli coincide nga muddingana. Nedda yalina kiŋŋamba yeyankola obubi yalina kisooka yalina kiŋŋamba. Kati waba takyogedde gwe kyogere. Ani yagambye okutabagana n'abantu oba basonyiwa balina kusooka kwenenyeza? Ani yakyogera? Kiri luddawo mu Bayibuli nti omuntu okusonyiwa oba musonyiwa alina kusooka kwenenyeza. Gwe mwetondere, gwe musonyiwe mpaka Mukama lwali kimubikkulira nti alina okwenenyeza. Naye gwe teweeteeka bba ku mutima, teweeteeka mugugu ku mutima, gwe mugambe mukyala gundi ebyaliwo wakati wange naawe nze nkusonyiye. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nyaba mweteeka mukomera mwekka. Omuntu oli sitaani yamukosa n'akufumita ekiwundu. Kati nawe ne weteeka mukomera. Wagaana omusonyiwa kati osaba ssaala. Kijjukira essaala z'omuntu atasonyiye mu ggulu tezituuka. Kati ng'ofiirwa essaala zo zonna za myezi 6 olwagundi gwe wanyiigira. Gwe musonyiwe oba ye teyeenenya alekeyo. Ani yagamba ndi okusonyiwa kugasa oli gw'osonyiye? Ani yagamba? Okusonyiwa tekugasa gw'osonyiye, kugasa gw'asonyiye. Buli olowooza ndi okusonyiwa obeera oyamba oli gw'osonyiye obanga agamba ndi osobola okunywa obutwa ne butta neighbor. Wangi? Gwe noonya obutwa ne bujja kutta neighbor. Obutasonyiwa bulwadde. Ate tubeera mutima gwa neighbor obeera mutima gwo. Nga gwe bunafuya buli lunaku olukya bwonona essaala zo, bujjawo presence y'omwoyo omutukuvu, bujjawo amafuta gonna g'obadde olina, bwonona protection yonna gy'obadde olina, bwonona spiritual immunity. Spiritual immunity yonna gy'obadde olina ng'ekendeera buli ekikulumba kikwata. Lwaki? Kubanga olukomera lwo walumenya. Ero ebyo bwe ndibanga bye nziza okwogerako ndibyogerako. Kambibuuke. Kama yebasibe. Omukazi n'omutuma agende yazika ebintu. Ekibuuzo kimbuliza naye bakulina nti obibeeyazikako otya ng'obadde tokolagana nabo?
mbuliza neiba bagezaako kugamba nti vision yo yeetaaga abantu kyebagamba vision yo yeetaaga ki buli kyoyagala okukola kyetaaga abantu okolesebwa kwolina kwetaaga abantu obeetaaga era buli kyonna ekikujjako abantu kyewale era towagira kirowoozo kyonna kikutula ku bantu era towagira muntu yenna akwawulayawula n'abantu ng'akuleetera olugambo olukwawulayawula n'abantu mugende waayo ebyo tubireke abantu tubeetaaga kubanga abo batuweetaaga bagulako wandibanga obeetaaga okubaguza togenda kuguza mbwa ojja kuguza bantu nolwekyo weetaaga ki vision yo yeetaagamu ki bamugamba genda muba omuliraano oba yazikeko ebintu ebigenda okusupportinga vision yo olaba bwe weetaaga abantu gamba nti ndaba musumba kazi n'agenda ekyo nakyo n'akikolako number 1 yasooka kuleeta abaana be on board abaana ne babeera part of the vision which is key kubanga abamu kumwate mwagala okunonoza abeewalala ate boosuna nabo mu nnyumba nga tebamanyi byokola tebali kitundu ku vision yo omenyeka wekka ogamba obonaabona abaana tebamanyi byokola n'omulimu gwo tebagumanyi wagaana ogubayigiriza oli mubazzi ku baana bo tewali amanyi kubajja oli mutunzi ku baana bo tewali amanyi kutunga omenyeka wekka ate nga sente bwomala ozikwata n'obaweerera kibayingizemu ekyo kyokola babeere kitundu ku kyo oba wali yampulira olwaleero kyokola kibakola otya leka bamanye maama wajjajja sente abamukumu abaana bamwe tebamanyi na wajje mujja sente balabanda baawo balabula abasukaali bamwonona emigaati bagyonoona rediyo bagimenyako obunyola etv bagyasa tebamanyi obonaabonera bibayingizeemu nabo bategere gyokola otya gyozijja nekyoyitamu babe bakimanyeeko omanyi nze nabonaabona nnyo abaana bange saagala babonebone nga bwe nabonaabona wa wulira kasooli gwoleeta abaana beetaaga okumanya bye wayitamu byonna tolina kyofiira nga babiyiseemu bayithawo abazadde abamu balowooza mbu abaana obatabalaga kubonaabonaako mbu olwo olina kyofulamu mbugweko obabonaabonere naye oba onoonye nga totegedde oba onoonye tebasobodde kutegeera real life kama akuwa omukisa mumase bwewala okumpako ssente bano badde bandaba bulabi bibayingizemu babikole batya babimanye lwe bagenda okuvaluwinga achievements zo lwe bagenda okuvaluwinga buli kyemutuuseeko lwe bagenda okuappreciatinga life lwe bagenda okutwala everything serious tebagenda kutwala bintu for granted bwana bakasuka omugaati ku dustbin ajja sogaga ndi ho nga twayise wala ogufuna agenda kuappreciatinga obulamu mulina abaana bangi naddala ate mwe abanda banga muli Bulaaya kambagambe mwabali Bulaaya ate mwe muli bubi nnyo mweme n'abali ku kyeyo muli bubi bye mumanyi abaana bamwe tebabimanyi bye wayitamu okufuna obutuuze abaana bo tebabimanyi kyova olaba obulamu babutwala for granted buli kintu kyonna bakitwala yize n'akantu akatono kamunyiiza kamuggyako waya kubanga tabonaabonangako kyewayitamu takiyitangamu omuwendo gwasasula teyagusasula kyova olaba boononeka mangu nnyo tebalina adjustment mu bulamu bwabwe egandi bwe bitabuka biti nkolani bwe babitabuka njira nti they take life for granted abaana mubayigirize bye mumanyi tolina kyofiirwa era mwe mbaba amagezi abali ku kyeyo mumubeeze eyo nga tomuleetangako Uganda naweze emyaka 15 wejjusanga wekka muleeteko Uganda omulekeke wajjaja emyezi 6 ali ku mawulu alabe be gabeera bamusi bamukimise ku mazzi g'okuluzi ng'ate yakula amanyiga wali mu nnyumba gatap agende obwongo buzuka waliyo n'abaana n'amazzi ku luzi agendeko mu kibira ati abenku alabe ku life endala alabe ne ku baana abalala bwe babonaabona agende Katonda wange bwana ddayo agenda ku appreciating obulamu agenda kwebaza Katonda ajja kutandika okussamu ekitiibwa n'okwebaza wonna Katonda w'abatuusiza tagenda bitwala nga biri automatic
abaana batwala ebintu nga biri automatic boononeka mangu. Kama ibazi buli ogenda ali kaduuka maama mpa sente za bodaboda okukola ki? Kubanga ogenda okulona wali egundi obunzaali nsente za bodaboda nga naawe siri wala ngozimuwa mugambe tambulawo. Nze natambulanga kilomita 10 gw'otambuddeemu. Tambulawo olabe bwagabeera. Akulenga musajja, akulenga mukazi, akulenga asobola okwerwanako. Naye abaana bonna bakuzizanga magi balinga eggs. Bwagwa wansi ayateeka bwatisi. Eggs. Ate nga amazima gali nti ojja tuuka ekiseera ove mu nsi naye olese eki magi wenayo gagwira ku ttaka gayatika. Kati aboono wuuno baali babanonye ow'ebbanja abanonye. Ow'ebbanja akoze atya? Ow'ebbanja abanonye tebasobola nakwerwanako, tebasobola nakukola kusasula bbanja. Ow'ebbanja abanonye. Ate oba taata bwe teyakirowoozaako nti aligenda, kati yagenda ow'ebbanja abanonye. Oyo ow'ebbanja gw'olaba ali presenting ebintu bingi, ali presenting situations ezijja nga gwomaze okugenda. Kama yebazibwe. Sikyabawulira Buluganda, Mukama yebazibwe. Mukazi nga teaming up n'abaana be nga beyazika bintu okuva ku neighborhood wonna nga babijjuza mu nnyumba. Bateekamu awo kalidakitansi akatonotono singa bamanya baali yase bingi nnyo naye balina batuukera nga bumanyi bwe twakula. Human nature erowooza nti you have done enough even when you have not done enough. Nga bajjuza bintu mu nnyumba nga beggalira. Ye naani? Si kyabawulira. Ye naani? Nga batandika kuttulula mafuta okuva mu kacupa. Kacupa aka kyokka ewaka balinawo epipa gye beeyase, ebbaafu, ebbinika, ebikopo, amacupa, simanyi wulira buli kintu kyonna ekiri awo ekiringa kikonteyina baatandika okiteekamu amafuta nga tegaggwaayo. Mafuta nga tegakola gatya? Akacupa bulijjo ke balina nga tebamanyiiko nti kalimu amaanyi ago gonna 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 gonna. Akacupa bulijjo ke banyuuma nga tebamanyi busobozi bukalimu. Akacupa kafuuka akacupa. Akacupa baafuuka mu pipa nejjula ne kasigalangako kalumba. Ne bateeka mu binika, ne bateeka mu baafu, ne bateeka mu bibbo, ne bateeka mu sefuliya, ne bateeka mu kinu, ne bateeka mu likindu. Akacupa nga kakyaleeta. Akacupa nga kafuusa akacupa. Nsaba Mukama Katonda, nsaba Mukama Katonda, nsaba Mukama Katonda, nsaba Mukama Katonda. Bw'abadde akaaba, bw'abadde abonaabona, abadde tamanyi kinaakuyamba gye kiva, abadde tamanyi busobozi bw'olina, nsaba Mukama Katonda akunsongera olugalo ewali akacupako mu linnya erya Yesu. Buli omu gw'olaba muffe alina akacupa ke we kali. Ekizibu kyokka we kiri takamanyanga. N'abakamanyi tebamanyi maanyi agakalimu. Tulina abantu babika bibiri ababonaabona. Abatamanyi potential, atamanyi byama byabateekebwamu, abatamanyi Mukama kw'omukisa, abatamanyi kacupa ke balina. N'abokubiri be tulina abamanyi akacupa kaabwe naye nga bakanye nga tebakakozesanga. Tulina abantu babika mmeka ababonaabona mu Uganda. Tulina abantu babika bibiri mu kanisa wano abatudde. N'eri ku mpewo abampulira oli babika bibiri. Ensi erina abantu babika mmeka ababonaabona. Obuyambi babunoonya buvanjuba naye nga babulese mu nnyumba. Wangi? Uganda erina abantu babika bimeka nakati bali ebibandaba. Abaana battu abamu bali eri bambi Saudi Arabia, abaana battu abamu bali Iraq. Ow'ebbanja yabanona, ow'ebbanja yabanona. Tulina abantu abanonya obuyambi ewalala bagenda bakaba amaziga naye nga obuyambi bwabwe nga babulese mu nnyumba gye bayita Uganda. Uganda nnyumba erimu akacupa akeetaaga okuzuula.
Uganda nyumba erimu akacupa aketaaga okukola ki? Ebbanga lyomala nga tokazudde odduka wa erisa buli kaseera olina gy'ogenda bakuwa obuyambi gwe nga Uganda ng'eggwanga waliwo gy'ogenda bakuwa obuyambi mutuyambe ate kati ez'enguudo mutuyambe ate kati waliwo abalwadde basirimu mutuyambe naye mu Uganda mulimu akacupa mu Uganda mulimu akacupa akatali katulule olw'okuba tetukalaba tunona buyambi walala ate gye tubunona ne batuwa obukwakulizo ne bagaa nti okubawa eza kino tusooka basiyaga. Wangi naye ng'ewaka waliwo akacupa akatali kazuule oluusi ne bwe tukazuula tetumanyi kukattulula. Mu kyaki wano mulimu akacupa akatali kazuule oluusi ne bwe tukazuula amaanyi agakalimu tetugamanyi. Neiba oyo mulaba? Tumutunulye mu maaso. Oyo neiba omulaba kubonaabona naye alimu akacupa. Mutunulire gwe mu feesi omulabe oyo gwolaba omulaba kubutuka mbalabe bw'atyo naye alimu akacupa. Omulaba kuddugala bw'atyo naye alimu akacupa oyo gwolaba. Omulaba oyo tomulaba kwambala bw'atyo ezengoyegoye emmodoleezo alimu akacupa lwakuba tannakazuula. Olunaku lwanakazuula ojja mulaba nga n'emyaka gikendedde nga yeesaza emyaka ojja mubuuza nti mutowo omuleseewa. Ani awulira agambeko nti amiina? Obina byakusaaga oyo omulaba oyo bwavu bwe bumukaddiyiza akyali muto. Mbeera ye mukaddiyiza ye mukubyekubye naye alimu akacupa aketaaga okuzuula. Ani awulira agambeko nti amiina? Muŋŋandire neiba ndi olimu akacupa ageetaaga okuzuula. Zuula akacupa tuve mu mbeera. Tulula akacupa tukendeze ku maziga. Gwe akacupa nga wakazudde gwe wano tugenda kuzimbawo cathedral akacupa nga okazudde wano. Bakaleese kacupa katanze okuvaayo. Gwe bw'onoozuula akacupa muŋŋambire neiba akulina nti gwe ng'ozudde akacupako. Mugambe nti gwe ng'ozudde amaanyi agali mu kacupako. Mugambe nti gwe ng'ozudde amaanyi agali mu kacupako. Wano tugenda kuzimbawo komplekisi ekitutawaanya gwe tonnazuula maanyi agali mu kacupako. I'm talking about the importance of discovering your potential. This woman was begging. The woman was crying. The woman was seeking for help. Omukazi yagende wanabbi nga akaaba tamanyi kyalina ewaka ng'ewaka tamanyi kyalina maanyi gakirimu nga tamanyi maanyi gali mu kacupa ke. Tomanyi bungi bw'abantu abakaaba ng'ekibakabya si kirala okulemerera okwezuula okubeera nti teyeezuula nga ye asobola kukola ki, ye maanyi kyaga mulimu, ye idea ki gy'ayina, ye wawa ayitira, ye Mukama yamutegeka nga ayitawa. Tomanyi bungi bantu abakaaba ate tebakaabye bokka bakaabya n'ababalinaanye. Tebakaabye bokka n'abaana baabwe babonaabona, n'abaana baagala kutwalibwa mu busibe, n'abaana ow'ebbanja abanonye, abaana embeera zibanonye kubanga maama akyalemeddwa okuzuula akacupa kalina mu nnyumba ate n'abakazudde tebamanyi mugaso gukalina. They underestimate their little jar of oil. Buli lwakala bagamba kayinza gasaaki ako kagasaaki. Akacupa kenjogerako. Wangi akacupa kenjogerako mu bulamu bwo mwekali. Wetaaga bwetaaza ogambe Mukama. Wetaaga ogambe Mukama nti akange kasongeko olugalo. Gamba teeka omukono guli mwe Mukama.
akacupa ke wateeka mu nze kembadde nyooma kembadde siraba mu valiyo kembadde sitululanga kasongeko olugalo okandage ntandika okkattulula kataase obulamu bwange kataase n'abaana bange embeera emene batwala embeera ereme batwala kasongeko olugalo mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Akacupa ako, that little jar of oil could be a piece of an idea that can change your whole life. Just an idea. Just a piece of an idea that can change your entire life. Somebody say idea. Say it louder. Idea. Say it louder. An idea. Wetaga mukama. Kubanga nze sirowooza ni mukama yakutonda n'omuntu ogwo gwonna guno omunene ogwenkanidde awo nga mukalu. Sirowooza. Omutwe gwo munene okusinga ogw'enkoko. Niye atulaba n'enkokole inoolaba ng'erina ebintu byekolaakola awo. Nolaba nga naye ekulaga nti obwongo bwayo bulina kye bugasa. What about that big head like that really? Munkwatire ku neighbor omutwe mugende omutwe gwo nze ndaba munene ekimala. Abamumpulira bayomba nga bagenda naye gundi gwe olina omutwe omunene oyombera ki? Ani agamba nti big is bad? That's an advantage. I really don't think nti omutwe ogwo gwonna ogukuliko temusobola kubeera mu idea ekujja awo wooli okutwala ewaddako. Weetaaga ogutakule bulungi bwoti ng'omaze okusaba omugambe naye Mukama omutwe guno gwonna ye nnyumba yange ni Mukama timuli mu kacupa. Bwe kaba mwe kali ng'okalowoozaako mugambe Mukama tosobola kundaga amaanyi gakalimu. Tosobola kumpayo idea, tosobola kumpayo kirowoozo. Nkusabira Mukama akusongera olugalo ku kacupa ko mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Mukama akuweeyo idea. We are not poor because we don't have money. We are poor because we don't have ideas. Therefore, our poverty, obwavu bwaffe tebwesigamye. We are not poor, tetuli baavu ba ssente. We just poor of ideas, lack of ideas. We are not poor because we lack money. All what we lack is, somebody say ideas. Twetaaga ideas. Why? Olwaleero wetwogerera ensi tekyakola bugagga mu kintu kirala kyonna. Ensi yonna gy'olaba tekyalina walala wonna wejja ssente. Ensi ejja ssente mu ideas. Tewali kyali kirala kyerimu ssente zeekweseewa. Kubanga buli ekitundibwa kyonna ekiri ku market olwaleero it is somebody's idea, someone's idea. Gw'otula wansi n'okirowooza n'ogamba okay, let me think about something. The best way to think about an idea or to produce an idea, look at people's challenges, look at people's problems. Tunulira ebizibu by'abantu tumala gabiyisaako maaso. Bw'omala okutunulira ebizibu abantu bye balina, tandika okulowooza ku ngeri gye basobola okubivaamu. Awo ssente we zeekwese. Covid bwe yajja, Covid bwe yakola atya? Ffe twali tukyakuba miranga bannange Covid unaze omuntu afudde, Covid omuntu afudde unaze, wowe Covid unatta abantu. Abagezi tebaakuba miranga yokka, baatula wansi ku sipiidi y'ekizungirizi ne balowooza masiki. Era twali tuli awo nga gwe tokyalina kyotunda edduuka lyo baaligadde dda, lockdown yerigaddewo ng'owa masiki yaza agamba masiki zizino bannange, masiki zizino nga tutandika kugula idea. Somebody thought about something.
gwe tolina kyotundewo bagaddewo yatunda ki masiki lwali tiribusa ne baleeta sanitizer bannange mask gundi yazze covid sanitizer eno tolina sene yatoyina ogula sanitizer abantu abagezi batu babeera otunulira bizibu byabalala n'obirowoozaamu solution ani awulira ngambeko nti amina tunulya Christ abantu gye balina come up with the solution. That's where the money is hiding. Find a way of making somebody's life easy. Kyolaba ekyo kimutawanya kirowooleze kyolaba kyalinamu challenge kirowooleze olaba abantu ne mukufiirwa bakola sente mukufiirwa mama muleeta omulambo ku kyalo mwene mujanga mwesansabaga ne mugutikkula guteeka wali mu ddiiro ab'oku kyalo ne babalengera mugamba kiki ekyo nti mulambo ne bajja ne beekyanga nga babakabirako gyoli nabo balumiddwa wowe ananga afudde nga babatikkulirako omulambo eno babuuza abadde musajja abadde mukazi bana ekitalo olumala oguteeka wali omugezi yo olukabamu ng'agenda kusuubula mbizzi kuba kati ategedde nti omulambo engeri gye bagujja e Kampala ab'e Kampala nga bazze okuziika bali aki mbizzi era ogenda okujja ku lumbe wali olumbe nga wonna bakozeewo dda akatale ebweru wali bo mu kizibu kyammwe baalabyemu dda ssente aye tolina kyobanenya sibe bamusse kyobanyumiza ow'omubisi nga yagukamudde dda owakabalagala ng'amusiise mu mulambo gwammwe mu kizibu kyammwe bo baalabyemu dda akatale balabye bizinensi kyenjogero kitegeera lwaki sente zekwese mu crisis z'abalala kwatira ku mutego gwa neighbor mugende eddala omutego guno gwonna gw'oyina twali badde baavu akacupa k'amafuta mwekali mu bulamu bwo ketaaga kuzuula kama ebazibe eno microphone gye nkutogiraba. This is someone's idea. Obulya many years ago abantu bayogezanga mimwa ne Paulo yabulizanga mimwa abaddawo ku mulembe ogwo ne beetegeeza naga naye omuntu ng'ayogera n'abantu abangi yeetagayo microphone ne bakola eyawaya eddoboozi ne livaamu omuntu ng'ayinza okwogera n'abantu bangi kibayita idea buli kaseera edevelopinga era by the way toyina musango gwoberozizza okwongereza ku kyomulala kye yayiiya kubanga nayasooka okuyiiya ennyonyi alina we yagikomya naye kati abagikola olwaleero bagiteekamu ne kompyuta era ayasooka ogiyiiya n'amala azuukuka n'avaayo emagombo olwaleero ayasooka okuyiiya ennyonyi asobola okwewuunya naga bannaaye kiki kino bannaaye kiki kino nga saagireka bwenti toyina kyofira okwongereza ku kyosanzeewo kati yayiiya akazindalo yalibanga yakoma kawaya naye ne wabaawo ayatuula naga naye ababulizi nga babonaabona nnyo okuyimira mu kifo ekimu kubanga olina okujjako eno obujja eno oba obuulira ono n'akuwa omutwalo kati ngaoba olabye ono anaatera ogumpa gambako nti amiina kyenjogero kitegeera oli yalaba nga waya egenda mu ttaka edduga z'engoye edduga z'empale omubulizi emukumira wabunaabera nga faaza naye maama ne bafaaza kati beekanamye tebakyabeera wamu nabo bazuukuse bavudde mu tulo faaza nabo ne balabye kati babulira beekyangacanga nga nti bano abapentekooti nga bakoze omulimu bakyusiza abafaaza b'abandi ombulizi luli yayimiranga eri mu kagundi wali ng'alinga ali mu kaduukulu ka kooti bakayita kaduukulu kaguli ababuulizi ba Church of Uganda bambi babeeranga mu kaguli wali anti waya tetambula ey'omuzindaalo waya eri kuli obeera mulinga olinga awoza olinga ali mu kooti ne wabaawo wayatuula eri mu kibiina n'agamba naye akazindaalo ako sisobola kukakola nga tekaliiko waya n'agenda ayiye ekyo okukakkana n'afulumya kano akataliiko waya toba na choice wait a minute mukama kumukisa wait a minute toba na choice bw'oba obadde olina kawaya n'ofuna sente ezigula akataliiko kawaya era n'akataliiko waya oyongera n'okagula si bwe kiba kibayita idea
gwe buli lw'ogyongera. Ani alina essimu? Ani alina essimu? Yangwa maliriza. Eno bwe baya akatooki sooka gyereko gyemu. Kale kantandikire ku yiyo. Essimu zasooka kuba za waya. Tibwe gwali oli n'atuula n'agamba naye essimu wadde ekuba naye nga ya waya. Omuntu ng'alina kusooka kudda mu ofiisi, omuntu ng'alina kusooka agenda mu ddiiro gyeri ate ng'ali mu kalina. Sisobola muyiyizaayo etalina waya. Ne bayiya mobile phone we yasooka okugira, era kaali katono bwe kati. Okumanya bali batuyiyiza, okumanya bali batukozeemu ssente. Nze nasooka okulaba essimu eno nga ku mulembe ogwo yalinga ya seroteero, era ffenna ne batulowooza kirabika buli simu ya mobile bagiyita seroteero. Era bwe wagikwatanga ng'olyaga nti agundi ayise wano neka seroteero, ne bwe kwabanga mu MTN ne bammango nga bagamba seroteero, nga kiringa ekigambo seroteero ekitegeeza essimu ya mobile. Si bwe gwabanga tekakwatibwangako mwavu, kakwatibwangako bagagga. Era nze nasooka okulaba abakalina nga wano bw'otaba na miliyoni 2.5 tokagula, ate kabanga bwe kati. Sayize eno kano ke kabanga akabagagga. Naye bali olw'okuba bo tebatudde buli kaseera balowooza bwe baamala okukola akatono bwe kati akabagagga ennyo akagula nga miliyoni 3 miliyoni 4 ne bayiyayo ogunene ogwenkananganga ekitole kya sabbuuni. Kati ffe kwe twatandikira bamufuna mpola, era awe wabanga enjawulo y'abasajja n'abalenzi. Naye era naffe twali hape kubanga ate era nammwe abataziine ate nammwe mwali bangi bulala. Tukwate zinkana nga sabbuuni muganange nga oluusi tolina nakukubira naye nga nanakukubira osooka mwegayirira ndi waayi naguze essimu naye mbale njagala ngenda wali mu meeting nyamba onkubira abantu bategere nti nnyina essimu. Muganda nga twayita mu kizibu ffe. Bwe wabula nga kkubira waakiri ng'onyiga akadde n'ogyekubira negira abantu bandategera nti olinawo naawe ekyoyina. Museka naye mwabikola mwenna. Kati okumanya bali abasajja batuyiza luli batulaga nti entono ye yabagagga, bwe bava ne batulaga nti ennene ye yabaki ye yabavuyavu. Bwe bamala ne batukyusa tuba tuli awo ng'ate baleese olubaati ne baga nti byaganye kati nti kabiriiti ye yabafuna mpola, kaakati ate ennene manyanga simaati ye yabayina ssente. Yonna tuyiseeyo ate nakati bakyayiya kubanga yasooka simu ne baddayo ne batakula emitwe. Nkulaga kibayita idea development. You keep thinking, buli kaseera osigala olowooza. Bwe mulaga nti kati simu nti tuwongeremu ki, tuwongeremu calculator. Kati gwa yagula etali mu calculator baga nti okyali kuwe etali mu calculator. Esimu zibamu ne calculator ate awo n'oyongera n'ogula. Wabanga okyali calculator baga nti tubongereremu ki nti egundi essaawa ne bayongeramu essaawa ate awo era n'ogula. Bwanga wali okyali ku ekyo essaawa eyo ne teri mu ssaawa ate eyo ne twongeremu ki nti kamera. Anti abantu basitula ne kamera ne bongeramu kamera. Twali tuli awo nga bataddemu naki n'ogula. Buli kye bongeramu ogula. Aye tebannalekera awo, buli kaseera bayongeramu osobole okusigala ng'okola otya. Ayakuguzizza eno yamala n'agamba nti eno gy'oyina biwero twaleese etagimanyi. Kuba kati bategeera nti obwongo bw'abantu abo bwe butambulira, bamanya nti ssente zeekwese awo. Nze mbuuza gwe ekyo ky'okola ky'ogamba nti mwojja ssente gw'okyongeramu ki buli kaseera? Birungo ki by'oyongeramu? Oba bwekyali, bwekiriba, bwekiri, emirembe n'emirembe. Amiina. Gwe bw'oba bw'otobolowooza forget about money. Ebintu byetaaga okusiikasiikako, ebintu byongeremu ebirungo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Mwongeremu ki? Yongeramu ebirungo. Dika buli bbaawo lwagenda okulya kunva awulire ng'olina ekipya ky'okozeewo. Naye gwe ssebo nga wajja bwekyali, bwekiri, emirembe n'emirembe. Amiina. Teyeenyiwe. Bw'oba weesize make-up wa brown nga weddeyo olunaku lumu leka bbaawo akomewo nga weesize wa green. Agendi aba kiki kino? Omugendi idea. Mugenda agenze okulaba nga owa brown takyakkuba. Yeka yeekange.
ani awulira ngambeko nti amen. Leka agenda okudanga ekitando kitunuziza ewalala abuze ate kyekiriwo nti idea wiiki eno tugenda kutunula eno. Waliwo akacupa akakuli mu mutwe kembaddeko olwaleero. Akaki gamba Mukama akakulage otandika okukattulula kekekwesemu bugaggabo kekekwesemu breakthrough yo ngamba ekirowoozo ekikulimu ngamba amagezi agakulimu abamu mwasoma bintu mwabisoma ku ssomero n'okutuukwayo tebikolanga bye wasoma tobikozesanga abala mwayiga ebintu naye tebigasanga. Oyina akacupa weekali awo katunulako butunuzi wakalagajjalira nebye wasoma tobisanga mu nkola ako kacupa nebye wayiga tobisanga mu nkola ako kacupa. Oyina akacupa akekwesemu bugaggabo okaaba lwakuba wakalagajjalira okaaba lwakuba tokalabawo okaaba lwakuba tonnakattulula. Gwenga gwenga ekkanisa gwenga Uganda Omukama akumpeera omukisa. Yimirira togenda kubeera beega. Ngambye togenda kubeera beega, togenda kubeera musabiriza. Abaana bo tebagenda batwalanga baddu, tebabatwala mu busibe. Weetaaga kumanya bumanya kyolina kangatteko kino gamba nti oba oliawo abamu ku ffe kyeweetaaga. You need a right Elisha. All you need is the right. You need the right Elisha. Asobola okuzuukusa obwongo, asobola okuchallenginga, asobola okubuuza nti oyinayo okyeka naawe awo nojjukira, asobola okugamba ddayo okole ABCD, era asobola okulangirira ekisa ku kacupako. You need a right Elisha. Some of you chobadde obulwako the right Elisha. Teka omukono gulugeni Mukama mpaayo Elisha asobola okusonga kacupa kange, asobola okukalagulirako, asobola okunsoomooza nandeetera okulowooza bye mbadde sinnalowooza, n'enzirayo n'enkola bye nteekeddwa okukola, n'enzitulula akacupa ne katandika okungasa nze n'abaana bange n'omulembe gwange n'ab'ekika kyewaffe n'ab'ekyalo. Ayi Mukama ndaga akacupa ako ngenda kukattulula, obulamu bwange bukyukiraawo, ekkanisa yange naye ekyukiraawo, eggwanga lyange nalyo likyukiraawo mu linnya erya Yesu, amiina. Teeka omukono gulu nkusabire. Mukama tuwulidde ebigambo era bino bye tuwulidde nti bangi abakaaba abalowooza nga bakomye naye ng'ekibaleetedde okukaaba n'okulowooza nti bakomye butamanya kiki kye balina mu nnyumba zaabwe, kiki kye balina mu mituwe gyabwe, kiki kye balina mu magezi gaabwe ne mu kumanya kwabwe. Bakaaba era n'abaana baabwe omulabe abalamuza ayagala batwala mu bunyage. Naye olwaleero tuwulidde ekyama ti omukazi ayajja nga akaaba, ekyewuunyisa ate ekyamuyamba kyali mu nnyumba ye. Wano wajjudde abantu ng'ebibataasa biri mu bulamu bwabwe, ebibataasa ate nga wabiteeka dda mu bulamu bwabwe. Nkusaba buli ali wano mufukeeko amafuta azuule amaanyi ge we gali, azuule amaanyi ge wagateeka, azuule akacupa ke, azuule we wateeka amaanyi ge, azuule we watereka ekimutaasa, azuule we watereka ekimununula, azuule we watereka ekimubbulula. Nkwegayirira buli ali wano olina kye wamuwa, era buli ali wano olina kye wamukompasetinga nakyo, era tolina gwe waleeta mu nsi nga tomuleeteddeko kimutaasa.
tewali gwaleeta buli gwaleeta ali self contained. Buli muntu ali wano ali self contained. Wamuleeta nga aliko ekimutaasa, wamuleeta nga aliko ekimubulula, wamuleeta nga aliko ekimuvuunula, wamuleeta nga omutaddemu amaanyi na buli kitonde bw'oto bwe wakikola wakiwa engeri gye kyetaasa, wakiwa engeri gye kyenunula. Buli ali wano alina ekimulimu. Nsaba amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gagwe ku bulamu bw'omukazi gwe. Nsaba amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gagwe ku bulamu bw'omusajja gwe. Mu linnya lya Yesu g'activating eccupa y'amafuta eyo, g'activating ekyo ekyakuteekebwamu. Obuwanguzi bw'Omukama yabutereka, amaanyi g'Omukama yagateeka, leka gazuuke. Nsumulula ekisa ekyenjawulo kigwe ku bulamu bwo kati na buli kibadde kyakwata obulamu bwo nkiragenda kikute. Mu linnya lya Yesu buli ekibadde kyakwata kikute, buli ekyakuziyiza, buli ekyakweka akacupako, buli ekyakubuutikira, buli ekyakusaanikira, buli ekyakuziba amaaso, ebyaziba amatu, ebyakusaanikira, ebyakusiikiriza, ebyakulemesa okwezuula, ebyakulemesa okwemanya, mbyokya na muliro era mbisigukula bulamu bwe. Muyambe mbayambe abo mbayambe. Muli yataka rana mondiri yatekeze tere mondiri haka. Ekibadde kyakusiikiriza nkikutula ekyakwata obulamu bwo, ekyakusiikiriza, ekyakukwata, kyakulemesa okugenda mu maaso, kyakwata amagenda go, kyakwata obulamu bwo, kyakwata amagenda go, kyakwata abaana bo, ekyagala obatwaza mu busibe, kyagala obatwaza mu busibe, kyokya na muliro, 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 kyokya na muliro. Kyagala okukumira mu bwavu, kyagala okukuma nga tomanyiddwa, nga totegerekese, ekyagala okuleeta ove ku nsi kuno nga tolina kyofuuse, nga tolina kyobadde, ogende ng'oli feria. Nkigaana ku bulamu bwo, kisigukula ku bulamu bwo, kiragira kikute. Ngambye kite obulamu bwo, kite omutwe gwo, kite emirimu gyo, kite amagenda go, kite ebirooto byo, kite genda mu nsenyi enkalu mu linnya lya Yesu. Nangirira amaanyi ga Katonda agactivating akacupa k'amafuta. Amaanyi ga Katonda agagwa ku mafuta, amafuta ne gasaanuuka. Amaanyi ga Katonda agactivating amafuta agabadde akacupa nefuuka drum, nezifuuka tanka, nezifuuka binika, buli container nejjula amafuta. Mukama akunteremu obusobozi, Mukama akuteekemu obusobozi obutulula, otulule byetulula nga tebigwayo, otulule amafuta nga tegagwayo, otulule amafuta nga tegagwayo, otulule nga tegagwayo. Mukama akufukeko amafuta, akutule ekibadde kyakwata. Nangirira ekisa kya Katonda kikwateko nga bwe kitakwatangako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amina. Kubera Yesu engalo nga ziwera. Hallelujah. Teke mikono gulu. Gamba nti ayi Mukama, ebyange bikyuka lwaleero. Ntegedde sikyali mwavu. Ntegedde ebigenda okuntaasa ate biri mu nnyumba yange. Era olwaleero amaaso gange ag'omwoyo gazibuka okutandika okubiraba n'okubissa mu nkola mu linnya erya Yesu. Amina. Mukubire engalo Yesu Omunazaalesi. Glory be to God. Hallelujah. Oh my goodness. Mulinnya lya Yesu abasumba yo mutegeke emikono. Abasumba pastors please come. Abasumba yo mutegeke emikono mugobe ekyo ekibadde kyamukwata. Ekibadde kyasiikiriza akacupa. Kimuta. Kirwana. Genda mulinnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Mujjeke wabeere walangirira omuliro wano. Langirira omuliro. Ekyawamba akacupa kigenda. Ekibadde kyakwata akacupa ke kyabba akacupa kigenda. Rashata krodopoko sitiri ya baba. Mekete krodopoko sitiri ya baba. Mauronto ko sitiri ya baba. Roto ko sitiri ya baba. Aranta ka siri ne mondiria. Okoto kroto ko sitiri ya baba. Gamba konti hallelujah.